Babikambia suyogera nga honorable wabuza kubaho sansenya kubalaba wandi mu kifo kino banakimenyedde gye muli banakifuma mwenna kyamaani wange Alani kulabyekaawo kanso waffe. Abalonzi b'Ennakifuma basabye omubaka waabwe Fred Simbwa Kaggwa Wakola Ennume okulaba nga akomawo okuvuganya ku kifo ky'omubaka bwa Paalamenti nga talina kkaadi yonna gye yeesimbyewo oluvannyuma lwa Nuupu okumuma kkaadi okuddamu okuvuganya ku kifo kino omulundi gwe ogwokubiri. Simbwa asiikanya abawagizi bwe ku kyalo Bamusuuta ekisangwa mu ggombolola y'e Kasawo mu disitulikiti y'e Mukono badde beetemyemu ebiwaayi 2 nga bamu bamugamba akomawo yeesimbewo okuba nga bo tebasobola kukkiriza omuntu okubawadde kkaadi okulaba nga bakulembera era nga kino abamu bakitaddemu n'obusungu bungi ne bagala singa takomawo okwesimbawo bagenda kuwagirwa eyo wa NRM ali mu kalulu kano. Nga balinganga mu 10 naye nga bamulinze bamwina okuva essaawa 9 kati ssaawa ya leero abantu abanoonya akalulu gye bali nze mukulu Simbwa agamba ekyalo kino nga tozze sigenda kulonda akalulu nkusabuza jangu abantu bangi jangu nga ngenda kukyakasomesa kyagambye oli bw'aba agamba munogenda kuwagirwa independent lwaki awagirwa independent kati kansale nzire wani omukulu Simbwa komawo abagobereza omukulu Simbwa bwe bali bangi azimbye ebintu bingi abanyesi wa kamera omukulu Simbwa singa wali oli wa kamera singa ndoza kaadi yazze independent abo batunyigiriza mwe tamanyi ffe kyetukola ki kyetuyitamu naye nze honalebo wange ekyanyamba kyengenda nakyo era nange ndikabatagamye nti tagenda kulonda nze Yusufu Antulira namugamba neresimbivuddemu okwesimbawo nze ebyange mbivuddemu era banzikakaliza bukakkanya naye nze resi banabadde ndivuddemu naye honalebo kyangamba kyentambula nakyo. Sawa zino NUP yayindewo bamafiya ensawa zino nazze ne bakansala natumiddwa ne Kayini Parish nze naye ngaoluka bavuuka nempanvu za Kayini naye basene banyabo Kayini nga bavuga bonna nange nyini ne bakasala ab'enjawulo basazeewo ali mukamera wente mukamera mwendi sebo pulezidenti waffe kandi utakwa Simbwa nzeeza papa newandiisa natukuza NRM obasombireke n'entimu yonna yaffe we yonna tugenda birekawo tubikwase muvumenti eyo bulungi kubanga nabakasala bangi Simbwa byafako mubewandiisa bangi enamuganga naffe tunakusazeewo tubireke NUP enamuganga ebitawo eveeko bisawo muvumenti walwe Simbwa wataze Simbwa kyakwaniseka pulezidenti enamuganga Simbwa lyakoze tubimanyi naye abasinga wano bamafiya baswayimani bali wano bakagenda kunganya muwendo sebo tumusaba tunogoddeyo engejje kali ya Simbwa tusazeewo tugenda kuzawo kali tuzisulewo genda muganga maanyi siri NUP naye omuntu gw'omwawa kadi ngammwe bennyini kangambe tumusosozi akikomyawo nina abantu bempita nabo bentambula nabo ndiwe naalero naye nze wange teri aŋŋaana kwasosetinga na muntu yenna wakibiina niwe boogera batya ala ndiwe yanjulira mbabeeramu nenfuna endowooza zaabwe naye ekyamazima eggombolola lyekimenyedde NUP yeyawuddemu yakoze ki bwengambira mukulu Simbwa ambuleera abantu bagigoberera naye ekibigulimu basooka kutumuliraani era gyobe nawulira nagamba omwana ti nze akalulu jakawa Kyagulanyi memba wa palamenti sijjakamuwa kubanga omusaayi gwange guli mu Simbwa mbalayirira era byo byonna mbadde nga mbyogera neeka nti Sulaiman ne bwe yandira seewukadde okutaanu wano nti Katende mpa akalulu oba mputambulira era no waliwo amutambulirako yajja ne mugamba nkubuulire ndi mwavu naye saagala kintu kya Sulaiman kubanga natandika okuwagira
ebyobufuzi mu kiraala. Ate bo abamu abadde bamugamba obutakoma okwesimba bo bagamba asaanye okulaba nga afuuka okulaba nga tayawulamu bulobo bw'ekibiina kino ne bagamba singa akumonaavuganya mu kalulu kano abamu abawagira ekibiina kya NUP bagenda kulondamu wa NRM mu bwesalemu bubiri nga Simba alina ekifa kyagenda otwalako n'oli alina kkaadi naye atwaleko obululu obulala ne bamugamba wabula kiba ekisinga okuba ennyamiza bwe kulaba ate akudde kkaadi ya NUP ku bwa MP okulaba ate nga awagira ba independent ku bwa kansala eno wansi ne bagamba kye kisinga oba bobbi omutwe. Tutakola nsobi ng'emazima tekigenda otutwala amaaso ku bintu ebimu bye tuzze tusoma wano nga guiding principles. Buli kintu kyetukola tuteekeddwa okubeera accountable ku kyo. Decision gye tugenda oteekinga olwaleero tulina okubeera accountable ku eyo decision gye tuteekinze. Naye jjukira pulezidenti yatugamba buli muntu bagenda mulabira ku bikolwa bye. Ebikolwa by'oyo munnakibiina bye bigenda okutulaga either is a true member oba naye yeeyinoonyeza biki ebye. Yensonga lwaki twabayise wano baganda bange twogere ekyo ekigenda okututwala mu maaso. Obutasula yes obukulembeze busobola okufunamu kafulu sitoko oba okusooka okuwummulamu ate ne budde oluki oluvannyuma twadivaizinge bannaffe mu ezo decisions zetugenda okukola naye mbasaba twogere amazima olunaku olwaleero. I personally mu meeting gye twasooka okubanga tukuba twayogera n'omubaka tumugamba please ku nsonga y'ekibiina tukusaba you stand down. Kubanga gye tuvudde yonna nga tugamba omuntu agenda ne flaga gwe tukola ki tufunye okusomozebwa kw'amaanyi nti kaadi erwedde yegenda awantu wetwali tetugamba nti oba wano oba wano naye yadde tekyajja in the favor of enkambi ya Honorable Simba, but we have to be loyal and committed eri ekibiina kuba ekibiina tekikoma ku muntu atya tuwasaba akalulu nsobola okukamu noonyeza mu kyama naye ate n'ekibiina tekinzikiriza era mba nina kye nina omugamba kimu nti boy ekyamazima tugatta ebintu bibiri tuli ba National Unity Platform naye kati gwe watemye naye nkwagala ng'omuntu naye akalulu ngenda kasabira wa flaga kubanga lyetteeka. Otherwise bw'obanga tewayagala kubugoberano za kibiina gwewandirese ogenda ovuganya tewandisabye kaadi ensonga lwaki naffe mwami Fred Simba Kagwa tumutadde ku mbeera titalina kujja ki independent. Kati watulanga tumuga toyina kujja independent kubanga agenda kutoola ku bululu bwaffe. Kambabuulire mwabali awo muyinza okubanga mulowooza teri muntu munafu ate teri muntu atalina bamwagala. Era wano Honorable Simba Fred Kagwa bajja obululu bwakeereza tebwabwenaale mu bawa National Unity Platform. Kitegeeza nti eyandimidde okuba mwami Sulaiman akalulu nga mwami Simba akomyewo nga amwagalira ati agenda akole ki kyokka owenaale mwajja sigala nga wagira inaale mulaba tuba tugenda okwekubamu ebintu kitegeeza benaale muba bajja tuwangula kyokka nga ate naffe ebifo byaffe era bwe biri oyinza okuba otunya kya MP kyokka naye era nange bw'onoosabira owa independent akalulu nange nga badde yali avuganya ku kaadi kitegeeza nti obululu bwange n'obubwe tugenda bugabanya muwe naale mwabakole ki akatwale. N'olwekyo tukitunuulire ku ddaala eryo nti omuntu oba bamuwadde flaga oba nasaaza omwagala oba tomwagala yoyo gwogenda okutambula weekake tolina kyakukolakola ki weekake. Waliwo abamu nga omuntu oba tamuwadde kaadi ng'alaba balufuuse lutalo abamu eri balaba lwafuuse lutalo nnyo okubanga tujja tubabeeremu itizooke kale bwe batonyaniriza naye akalulu tokasabira wa independent sigika kubanga wona akasabira wa independent era nenkutegera banange ne bwoba olina flaga ng'era bakunominatinga kati nekino kankikubuulire ne tukufunako amawulire nti okasabira wa independent ekibiina nga twakiwandiikira kisobola bwe manga nina obukakafu n'obujulizi basobola okujjayo bulungi nnyo. Bawandiikira looya n'agenda n'awandiikira akakiiko ka Electoral Commission ne bakujjayo
nolwekyo teweewaana na flaga ng'ogenda gweweewaana ne flaga yo ng'ogamba nze Kasana nafuna flaga nze ngenda kukasabira ki basobolera ddala bulungi okujjayo nga bayise mu mateeka kati waliwo abamu abagamba nze Kasana nominatinga dda olimba beeyibala nga seddume y'embuzi yasize olimba weebale nnyo sebo olimba n'olwekyo teweeyibaala nga National Unity Platform basobola okujjayo era ne bateekayo replacement naye nga bayise mu kkooti tasobola genda bugenzi nti ono twamuliddeko kino mujjeyo bawandikira kkooti newandikira electoral commission nga balina lawyer n'agenda n'ajjayo with evidence nti omuntu ono for example lwaleero singa bampa kadi ya National Unity Platform nga bwe bagineesizigisa nengenda ne bansanga ne muhozi project ng'ekyamazima n'ebifaananyi babirina ne audio bakilaiminga nga balina obujulizi ne bagamba omuntu ono twali tumwesigisiza tumanyi waffe naye olwa evidence eno tuteekayo owakulira goloba oba Esther Mirembe ono tumugjeeyo tusobola okuwangula ONUP naye saamukoze eki simusobola nsaba kunziriramu ekibiina kintunuulire nkomewo nakati gwokuba lwakola nomination ngoli independent ekibiina wakikola ki wakivaamu naye n'ogamba nti kampandiike akakiiko k'ebyokulonda banzijeyo olina okuwandikira secretary general omulage nti sebo walina amampaati naye kati gaafuggwa ekibiina okisaba kikuzeemu buto bamuwagira ennyo ne ku kyaleyo n'abamu bwe bakulaba abantu bakubuuza Honorable Simbwa aliwa naye ng'ate temwabadde na connection ye kwatendinga. Nze mbadde nsaba nti ku lw'obulungi bw'ekibiina n'obulungi bwa politics. In politics mu luzungu tugamba nti we don't have permanent friends and we don't have permanent enemies. Tetulina mukwano gwo gwankalakalira ate tetulina mulabe wankalakalira. Akaseera konna mugenda okwetolola ng'ate musisinkanye muli ku kintu kimu. N'olw'ensonga eyo mbadde nsaba nti emyaka 5 si mingi gimala omuntu okumulabisa kikyatali. Kati for example omanye ebyobufuzi omuntu ng'oli politician oba otandise okwogera eddakiika kale naye kanfunzefunze. Kaakati tubadde ne Honorable Jimmy Lwanga myaka 5 gyokka gimulabisiza kikyali. Ndowooza ne kaadi teyagisabye teyadda emyaka 5 gyamaze okumulabisa. Twabadde ne Honorable Mpuuga emyaka 5 gyokka ng'abadde na lead of opposition gyamaze okumulabisa kikyali. Bangi sijabamalayo. So mbadde nsaba nti singa Honorable Simbwa adde mabega yoyo gwe bawadde kaadi emyaka 5 gijja tumala okuba nti kitumala okulaba ki ekigenda mu maaso nakyo ekiddako. Ndi foot soldier we ow'okukido era nze omuntu atakyukakyuka paka NUP lwe yasazeewo okugaba flaga n'egiwa Mwami Sulaiman. Nze nga muna NUP munankyukakyuka mbadde nsaba Honorable Simbwa aleke kwesimbawo independent. Mu Buganda bakikubemu abaweki bayingirewo ekyazima misingo ate awulira nti olwalado petisoniyo naye bwebanga teyiseemu kusaba zimabega wooyo bawadde kaadi. Ekyokubiri bw'obaze mabega wooyo bawadde kaadi genda ku leediyo ozisa emitima gy'abantu bagali bannange wagira oyo nze ngamba nti tokomawo tweyanziza. Wano Simbwa wabadde abanukula asabye oyo akutte kaadi ya NUP kuba MP okulaba ng'alekerawo okutinziza n'aba independent. N'agamba kino kigenda kuba nga kikosa ekibiina kino. N'agamba ddala wabanga akimanyi yawangudde kaadi eno awatambule wamu n'abo abakutte kaadi ku mitendera egya wansi bwe kitaba kyekyo nabo bagira okufuba okulaba nga beekubira endulu ku kitebe kya NUP okulaba nga naye bamuggyako kaadi eno okubanga ebintu byakola si bituufu. Si kwa kibiina kubanga buli omu akimanyi nti Alex ye yafuna flaga ya NUP ku Jomayi Kigagga. Buli omu akimanyi muganda wange oli omusango w'omupiira yani Sekatawa buli omu akimanyi bulungi ntula yafuna eya Nagalama B. Kakati ate gwe bw'ovaayo ng'ate okutte flaga ate n'otandika okumutiisatiisa ekyo kiba tekikola ki
mbadde nsaba abawagizi ba sayidi zombi mukakkanye embeera kubanga ffena twetaaga buki kibi nnyo okubeera ng'oli mukulembeze novaayo n'ogamba abalina fulaga tebajja kulinya akatuuti kange kubanga eyo mesagi nagikoze eki nagifunye ng'ate oli wa NUP ate ogamba oti nti alina fulaga ate tajja kulinya kuki muwulira wano bakansala nga bannyonnyola n'ekibamenye ennyo ne bagamba nti ekigenda okutuluma kwe kubeera tetugenda kusobola kulinya akatuutiko singa ojja kubanga tulina ki tulina fulaga kakati nabo babadde banebuuzaako bano bennyini bakansala nga bagamba katondale bwe tugenda kukola tutya eri batugobaganya kyokka eno ate gwe toyina ki toyina kaadi towulidde mukyala amwanyirazo waba musuuta bbi mukyala Nakayenga ng'agamba nti onalebo jangu otubeererewo tukumekume kubanga eri balabika baatubodde ate nga twetaaga omukulembeze agenda okukola ki okutulera tusobole okukola ki tusobole okuwangula bangi nnyo abaali basuddewo fulaga lwe bazirangirira mumwe bakansalazi at least 80% bankubira nga baŋŋamba nti fulaga tuzikoze eki ne mbagamba nti temusuulawo ki fulaga kubanga NUP yabakola ki yabeesiga sinze nagaba fulaga ng'abantu abamu bwe bakola ki kubanga bwe mbanga nze nagaba ziri ate yange lwaki saayeewadde tutegeragana bulungi bwe mbanga nze nagaba ziri ate yange lwaki saagikoze eki ebyo yokka emala okuddamu ensonga nti ekibiina kyekyagaba ki kakati ate goleka kukiteeka ku masa omugambe nti nze tolinya katuuti kange ng'ate waki wa NUP nsaba tubeera omuntu atya omuntu omupropaganda ayogerwa onalebo ambulance yagitwala dda waliwo wano mwami avuga ambulance wuwe mwami katende situka seba abantu bakulebe mumumanyi ono mwami oba temukozesako ku service za ambulance jangu wano oba otya abantu mwami kakati yeka yeyogerere kubanga nze mukubidde bukubizi simu era abategeeza yataddeyo okwemulugunya kwe ku kitebe kya Nuupu okulaba nga simumativu n'engeri gye bagabyemu kaadi eno n'agamba abawagizi be balindirireko okusalawo ki ekyenkomeredde ngeno walindira okulaba ekitebe kya Nuupu kinaasalawo ki ku ani alina okuba ne kaadi eno n'agamba bana bamaze okusalawo ajja kudda ababulya ki kyazzaako kumaliriza petition yaffe nsaba buddeyo n'abantu mubagambe abatasobodde kukola ki kujja nti babeere baki babeere bakakkamu mpaka nga ekibiina kimaze okufulumya ebyavudde oba ebinaava mu petitioni yaffe kubanga twawandiika ne bakansala ne bakola ki ne bawandiika nze kyembadde nsaba singa kibeera nti oyo afunye fulaga bw'abanga atambule n'abo abalina ki tutegeragana bulungi naye ekyo bwe kiraba nga tekinabeera sorted awo nange ejja kuba sinabeera sorted ng'omuki ng'omuntu kubanga bw'ogamba toyagala epolongo ku mukutu ku mukolo gwo oba ku platifomu yo kitegeeza oyo omukozi eki omubodde basebo ne banyabo ndi munafu naye ate nina ku maki agasobola okukola kyonna ekikola ki ekisoboka so singa tugaana okutegeregana mu nsonga eyo sijja kulekerera abantu bange bano bolaba bakola ki bayayaana naye ate nyinza obutakireeta mu mutima muki kubanga oba omaze okubakola ki okubaboola kati bwomala okuboola omwana ndoza owulire ntolere bali baki baboole nsaba musooke mubeere bakakkamu mpaka nga ekibiina kimaze okukola ki okusalawo ekisembayo bwe kimala okusalawo ekisembayo basebo ne banyabo tugenda kudda tufulumye message ekola ki naye katubawo akadde kubanga nalabyeko ku mikutu nga omukulembeze ate ayise ba independent kyokka nga ate waki wa kibiina ago tegaba mawulire maki era bano okunkubira bonna bankubidde batidde nga bagamba nti onalebo tulabika tuggwereddeyo tusaba buyambi okuva gyokola ki okuva gyoli mbasaba era mbagumya kutumaliriza ekibiina kyekigamba tugenda kudda ne message
tutereeze ebyo bye tulaba biganye enkola yonna mwe mumanyi bwe tukola ebintu byaffe nkakasa nti tujja kuvaayo n'eddoboozi eryawamu muleke kutya NUP ekyaliwo munnakifuma ate era terina gyekola ki terina gyeraga ababadde bankubira amasimu